Okay, breaking news. Gano nkimanyi mubadde temunnagawulirako ku mikutu gyammwe gye mubeera nga CBS, Simba, KFM, temunnagawulirako ku NTV, NBS, BBC, BBS ne UBC. Era nkulayira togenda gawulirako anywhere ku mikutu gye mentionings. Lwa nsonga nti gano ate go malalamu ogenda gawulira wano wokka. Amawulire genfuna gwe ssebo oba nnyaba atulaba mu nsonde neekusifu ate nga galiko n'obukakafu. Ennyumba ya sitaani ekutta omuliro. Naye bannange nze nabagambye ebintu ebigenda happeninga from otwamala okulonda. Gino emyaka gye tuddako tugenda kulaba ebinene. Tugenda ku experiencinga ebinene. Wetwogerera essaawa zino, minisita wa ICT ng'amanya ge ye Chris Balyomunsi ali ku ntandaalo. Balyomunsi bamutadde ku ntandaalo. Abasajja batadde Balyomunsi ku ntandaalo bamukalirira. Kati tuula ntukunyumize. Wabula nyamba, please help me, subscribe, tap the bell, ate sharing a video. Ekutusibwa kuba nafa aba Jolo Quality Properties bagamba at only 1.5 million osobola okufuna ettaka. Kuba essimu eyo ofune ebisingawo. Now, ojja kwebuuza Balyomunsi bamulanga kyo mussa ku ntandaalo. Chris Balyomunsi, minisita wa ICT. Era in most cases, we wabanga waliyo programs ku TV oba radios nga zeetaagisa abantu okubaganya ebirowoozo bayita abakulembeze from different political parties. Ne bayita n'omuntu okuva mu government. Now, entandalo ya Chris Balyomunsi yavudde ku statement gye yakoze we yabadde ku mukutu gwa Capital FM ku show emanyikiddwa nga Capital Gang. Chris Balyomunsi yavuddeyo n'ategeeza eggwanga nti CDF Muhoozi Kainerugaba waba akola tweets ebiseera bisinga alabika aba nkyogere oba nkireke naye lwaki mwogerera. Njagala olabe Chris Balyomunsi kye yakoze ekimuteezezza ku ntandaalo. Tambuza video bampita simple. Regarding the CDF does not speak for the government of Uganda, you're on record. But he likes Twitter communication. And he writes tweets. At times I do not read them, then shortly he deletes them. And I'm sure Ugandans have formed an opinion on his tweets. And I don't think, other than purposes of politicking, I don't think they take them as the official position from the government of Uganda. Like when he said, I am going to hang Dr. Besigye by June 6th. Did he hang him? He hung him. Did Ugandans believe that actually Besigye was aligned before hanging? More or less. Yes, more or less. No. So I think many right-thinking Ugandans, save for the politics and what, they just know he likes tweeting. At times he tweets and he deletes and so forth. And I have been, for the record, saying those as a government spokesperson, I treat them as casual comments he makes on social media through Twitter. I have discussed this issue with the appointing authority, with the president. Oyo ye Chris Balyomunsi, government spokesperson. Ako njagala okatereke somewhere kuba ngenda kakozesa. Chris Balyomunsi, government spokesperson, avuddeyo n'ategeeza eggwanga nti tweets z'omukulu oyo oba oli awo oluusi abeera n'agamba there is no any right thinking Ugandan that can take that man serious. Kati Balyomunsi bamukaliridde. Otwogerera essaawa zino bayinza okuba bamusazeeko ayina enviiri
oza tali mu bamutadde mu bali omusi bamutadde mu basement tambuza video agambye nga government spokesperson n'ategeeza nti Muhoozi Kainerugaba does not speak for the government. His tweets, often short and sometimes deleted, are not official position but casual comments. Not official positions but casual comments. This is not the first person mu kifo kino okuvaayo okondeminga tweets za Muhoozi Kainerugaba. Bassebo ne bannyabo. Eyaliko spokesperson wa Uganda, wa government ya Uganda, amanyikiddwa nga Ofono Opondo, era yavaayo naye n'akola statement yemu emabega. Omukutu gwa monitor gwamukwotinga ennaku z'omwezi nga 21 mwezi gwali gwa December. It was a Saturday. Era yali ku show yemu ya Capital Ganga omukulu Chris Balyomunsi gyabaddeko. Ofono Opondo yavaayo n'agamba nti government spokesperson Ofono Opondo has joined a growing list of Ugandan senior officials. Katono nnyo. Okay, now bagamba mweno post bino bigambo bye. Government spokesperson Ofono Opondo has joined a growing list of Ugandan senior officials and politicians to condemn the country's chief of defense forces and first son General Muhoozi Kainerugaba for his erratic social media posts that have since stirred diplomatic row. Now, nowhere in the world, bino byali bigambo bya Ofono Opondo yagamba, nowhere in the world have we seen the CDF, Inspector General of Police or Chief of Intelligence Service doing this sort of things. It is a cause for concern. I hope my young brother, the CDF, is listening and taking this seriously, that he needs to step back and his methods of communication, because not everyone will state this publicly, but they are concerned, and that's why you see them dodging, because he is putting them in difficult situation. It is difficult situation, yes, but it needs to be confronted, said Mr. Ofono Opondo. Yavaayo n'akondeminga omukulu oyo. Now, Chris Balyomunsi akikonyeko ng'akiyita mabbali. Bannange kye bakoze Chris Balyomunsi. Chris Balyomunsi ali ku ntandaalo. Ebyo ebigambo byali by'Ofono Opondo. The same words omukulu Balyomunsi naye abadde ayagala bikoonako naye ng'abisiinyaako busiinya. Kati Ofono Opondo era we yali ku NBS yayogera ebigambo bino benjagala tuwulirize ffenna ate tukomewo. Could you tell us 3 officers who have been reprimanded over misconduct during campaigns? No, I may not have the specific names. I may not have the... Could you tell us 3 officers who have been reprimanded over misconduct during campaigns? No, I may not have the specific names. I may not have the names offhand, but we've taken action. We've taken action using the internal mechanism. We have the... Like on which particular event We have have you the taken disciplinary action? courts. On which particular events? Yes. Have you arraigned any officer? Any in event court? where there's been a complaint, genuine and visible complaint, and officers have misbehaved, they have been subjected to the internal mechanism, where we have tried them through our disciplinary courts and action is taken. Okay. Where is the red line Except on this? now you're saying we should open the internal system to the public. Yes, that's But also the accountability. Bureau has always come That's to announce accountability.
I mean, because there is a sense that the growing impunity within forces is because officers will come out, brutalize the public, and no one will touch them. You have specific names, and you say these ones. No, the names, the specific names you have. So you don't know who you deployed in Kawempe should be the So one that's what I'm saying saying. We address the concern. Yes, in Kawempe they were beating journalists, beating candidates, beating everybody. But you see, it is your word So against my word. You're saying. who did you discipline? So in do you have the Kawempe? specific officer? Do you have the specific names? Did I deploy them? There is Tell me who- Muchibi. There is the What- notorious Afande Muchibi. All right, now ababadde ku mukutu ogumu ogwa NBS nga boogera kuba sirikale ababadde beeyisa mu mbeera etali nnungamu. Now bassabo ne bannyabo abatulaba ku mukutu, Chris Balyomunsi okuva yavuddeyo n'akola clip eyo gye nkuzannyidde ku mukutu ogwa Capital FM ku show emanyikibbwa nga Capital Gang. Maybe gwa abadde tannawulira bigambo bya Chris Balyomunsi kanziremu nkuzannyira owulirize. Yayogedde bw'ati Balyomunsi, then nkuleetere entandaalo gye bamutaddeko gwe ssebo bannyabo atulaba. Admittedly, these tweets make my work a little bit difficult. Regarding the CDF does not speak for the government of Uganda, you're on record. But he likes Twitter communication. And he writes tweets. At times I do not read them, then shortly he deletes them. And I'm sure Ugandans have formed an opinion on his tweets. And I don't think, other than purposes of politicking, I don't think they take them as the official position from the government of Uganda. Like when he said, I am going to hang Dr. Besigye by June 6th. Did he hang him? Did he hang him? Did Ugandans believe that actually Besigye was aligned before hanging? More or So less. I said, Yes, more or less. no. So I think many right-thinking Ugandans, save for the politics and what. Many right-thinking Ugandans awo wasinza oleeta obuzibu. Now bassebo ne bannyabo abasajja ba Muhoozi Kainerugabe ebikonge bye eby'amaanyi kye bikoze Chris Balyomunsi nkoko baana. Omukulu amanyikibbwa nga Kabanda Daudi mubaka we mubendeyo Kasambi visit Kasambya avuddeyo n'amuwandiikira omugugu gwa tweet n'amugamba nti with due respect to you Honorable Dr. Chris Balyomunsi, a known opportunist who came to government for political survival, you have no moral authority to despise General Muhoozi Kainerugaba. You abducted a priest last elections in Kanungu to suppress young opposition. Your opposition. Kabanda amugambye n'ekitiibwa kyonna kyonna mukulu Balyomunsi n'ekitiibwa kyonna kyonna mukulu Balyomunsi, oli musajja nakigwanizi, oli musajja ayina byayagala oyisaawo, wajja mu gavumenti nga ogudde eri oyagala kusigala nga oli relevant. Toyina buyinza kwogera ku Muhoozi Kainerugaba nga wawamba omusosodooti e Kanungu gy'ova okutiisatiisa ab'opposition. Balyomunsi yawamba omusosodooti. My goodness, Katonda wange. Chris Balyomunsi yawamba omusosodooti. Okuva n'olwaleero katumuyise omuwambi w'abasosodooti. Tugende mu maaso. N'agamba you celebrated the death of Mr. Garuga because you knew very well that as long as he had lived to date, you had no chance of returning to the parliament. Omukulu eyafa gwe bayita Mwami Garuga abasinga mu mumanyi munnamateeka yali munnabyabufuzi yafa. Bwe yafa abasinga okujubileetinga mbu yali ono omukwasi w'abasosodooti Chris Balyomunsi.
kuba yali akimanyi Galuga yali agenda mu kukutula mu parliament. You belong to a known clique in NRM that survives on political blackmail. You even blackmailing the president now with your threats of running for speaker such that you can be bought off the race with a big slot in cabinet. One major reason why people like Muhoozi and his likes hate General Muhoozi is because they are aware that unlike Mzee Museveni, who tolerates the blackmail, General MK can't and will never tolerate them. It is questions of time. Rewarding blackmail and mediocrity will come to an end. Now, ate ekirala kyennyongedde okuzuula mu tweet eno ey'akabanda bassebo ne bannyabo kinkakasizza nti munda mu NRM mulimu olutalo. Kati njagala osoma akantu kaneeno bassebo ne bannyabo gwandaba agambye nti you belong to a known clique in NRM that survives on political blackmail. You are even blackmailing president now with your threats of running for speaker such that you can be bought off the race with a big slot in the cabinet. Nabagambye wane bagambe ennyumba ya sitaani ekutte omuliro abasinga temwakategedde. Eno tulwana bannakyukakyuka kumba akaliro kaffe kakutte eri abasajja batandise okwekuba essaawa yonna. Mugenda kulaba ekikonde n'eŋŋumi nga binyooka. Chris Balyomunsi omusajja amugambye yakwata omusosodooti, yasiba omusosodooti naye bannange omusajja Kabanda atabukidde era n'abagamba nti avudde n'amugamba one major reason why people like Balyomunsi and his likes hate General Muhoozi is because they are aware that unlike Museveni, who tolerates their blackmail, Muhoozi can't tolerate them. Now, eno tweet ya Kabanda eraze eggwanga nti within the NRM munda mulimu already entalo. Omuntu omuyava n'agamba nti mu NRM mulimu cliques bbiri. Waliwo clique eyaba bali ba staunch NRM abakadde, then waliwo ne clique ebelievingira mu Muhoozi Kainerugaba. So NRM yeyawulamu dda ensonga lwaki olaba nti bantu bangi nnyo abajjanga ba independent nga bamaze okummibwa kadi ya NRM. Omwana ekibiina yakyawulamu. Now kati waliwo olutalo kwani agenda okuddamu okubeera sipiika. Waliwo abali PLU leaning, then waliwo ne bali ba staunch NRM abagamba tetwagala mwana kutumanyiira. Kati Chris Balyomunsi, Minister of ICT and National Guidance, zemboko zaguddemu ntandaalo super. Abasajja abasabudde Balyomunsi okuva ku makya kyamisana na kyaggulo tebamuganya kuwummula. Now emabega kaawo Chris Balyomunsi era mu 2023 yavaayo n'akola post eno olutalo lwendooza ne Muhoozi luvudde wala. Balyomunsi yakola post ng'agamba General Muhoozi is not a member of NRM. He is a serving military officer
This is the position of a government. What he is doing to politique is not correct and he should abandon it. Muhoozi Kainerugaba n'ava n'akwata posti ye n'agikaptioningako gundi n'agamba nti I remember planning with my father to arrest this gentleman back in 2012 when he was a rebel MP. Kati Kabanda gy'asose okulipostinga amulage nti babadde bamumanyi okumala ebbanga nga bamulaba nga balinda ajjeyo omutwe bakube ku nsolobotto. Abasajja batabukidde Chris bali omusa alinganga eyabbye akasimu. Omulala yavuddeyo n'agamba nti Bariomunsi lost mandate the day he lost his SEC position to someone we have never seen. He is now commenting on each and everything. He should visit a neurologist ASAP. Kati omukulu Kabanda n'ateekako caption n'agamba and the nurse Chris Bariomunsi thinks he is still the vice chairman of Western Region. Check his bio. NRM vice chairperson Western Uganda. Naye bannaye basabudde Bariomunsi otwogerera essaawa zino alabika feno tunyumirwa. Mwekube nga ffe tupoye. Akategedde tambuza video. Ekiyumba kya sitaani kikutte omuliro.